Ku ntandikwa ya sabbiiti eno akakiiko akaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kya NRM General Yoweri Kaguta Museveni katandise okuwuliriza emisango egyaloopa eri akakiiko kano oluvannyuma lw'okulonda kw'ekibiina okwali Kololo. Banna NRM bwe balonda abakulembeze abatuula ku lukiiko lw'ekibiina olw'oku ntikko lu Central Executive Committee. Emisango 13 gye gyaloopa eri akakiiko kano era olwaleero enteekateeka ey'okugiwuliriza lwewedde. Olwaleero abamu ku balabiseeko eri akakiiko kano be bakyala abawakanya obuwanguzi bwa Obusinje eyawangula ekifo ky'akulira abakyala ku lukiiko olwa CEC. Omu ku bavuganya ku kifo kino era nga ye yaddukira eri akakiiko Sara Lanyero ategeezezza nti okulonda kwabwe tekwalimu mazima na bwenkanya oluvannyuma lw'okubeera nti kwetabwamu n'abo abataali balonzi. Delegates came on 25th. Instead of voting on 25th, they pushed us to vote on 26th, and people had left. And after, actually on 25th in the evening, they left the gates open. So there was nobody now verifying people who came and voted. Twalinamu abatali ba delegate abekubira mu campaign z'abakyala. Wano waliwo omwami bamuyita amanya ate mukwano gwange. Njagadde okumugamba nti watu twalina sikaati tetukulaba mangu. Lydia Wanyotonga yabadde ku kifo kino nga mu kulonda kuno yasalawo okuva mu lwokaano ku ssaawa esembayo. Ategeezezza nti waliwo amateeka mangi agamenyebwa mu kulonda kw'abakyala ekyamuwaliriza n'okuva mu lwokaano ng'alaba tiwajja kubawo mazima na bwenkanya. Ekyasinga okutawanya akalulu k'abakyala bwe butasoma amanya g'abadelegate kiri mu mateeka. Tibalina okusoma erinnya gy'ova ekifo ky'olimu ne disitulikiti odde wali olonde tekyakolebwa. Adrian Kobusinje yawangula ekifo kino agambye nti okulonda kwatambula bulungi era nti asuubira akakiiko kano okumukakasa ku buwanguzi. Naye ffe naffe tuvudde ne tugamba nti prosesi era yali eyo ate teyali mbi, because at the end of the day buli delegate yasooka kubeera accredited ne bamucheckinga mu register n'alyoka nayingira Kololo with a tag eyaliko seal that can be scanned. Colleagues who lost petition, of which I know that the tribunal is very fair and it's going to address our issue in its fairness based on what our legal team presented to the tribunal. So we have no worries because we feel that the tribunal will do its role. Ono asabye abakyala bonna okukwasiza awamu okulaba nga bakola kwibasoomooza mu kisanja kino. Bwe tuba tumaze bino byonna with my cabinet tusuubira kuyitayo abali mu Kalulu naffe because bonna balina dream y'abakyala. So we want to come together as women leaders who participated. We all had a dream. Twalina ekirooto kya kukolera abakyala. Tugatte ebirooto byaffe wamu tukolere omukyala w'eggwanga. And that is what we call upon. Tutereze obukulembeze bw'abakyala obutuufu. Ffe tujja kukola n'abakyala bonna abakulembeze baffe mu NRM tuli ba NRM naye ng'ekikulu tuterezezza abana bonna abalumi tubakwate ku bifo nabo tubakole ki? Tubawooye we baleme kuwulira because NRM party ya buli omu. Akakiiko kataddewo ennaku 7 okwekenneenya obujulizi bwonna obuleeteddwa olwokawa ensala yaako. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuuze.